ebiva mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar KCCA MTN Momope yengeri y'okyennyangwa ey'okusasula nyiga *165 *3# oba okozese MTN Momo app teweetaaga ssente nkalu. MTN Momope yeesigika era ya bwereere. Ate engoma gikube bulungi bamuwogola ogola akalulu kaliwa kati mulina okuzzaamu amaanyi bamuwogola ogola wowe nyabo naye bannange kuba tuluke y'abanubbi tolina kuba y'abagundi olina kuba eri etuluke bulungi egira nazina amazina age nakyenyi wano bannaye anti nze nakulemberanga amazina amaganda kati ngonga abanga abeeno bamuwogola bamuwogola ku BBS Terefayina koli program ifa mu katale ndi katale kasasajja kabaka abayitawo ku 19 ekyalo bakiyita Nnanywa ku luguudo olugende Luweero enkodo nakola leero ndi n'abakyala ogambye nsobola amazina ki okwepiica okwepiica siri mulungi okwepiica okumanyi sikumanyi amazina g'okwepiica ogamanyi sikyepiica nabivaamu nabirekera abaana abato yogeza amazima nabivaako ogenda kulya kaceere leero kaceere muceere ki naye kati si buli muceere nti muceere naye kati muceere ki ogwo gwogenda okulya leero baguyita supa kizibu kampule bwawunye guwulire oyo supa naawe oyo supa supa alimu ebikalo wa Tanzania waliwo no wa Uganda awunya akawoye wa Tanzania kati ono wawa no waffe Uganda ate supa takutuka nnyo bw'ati ani agambye akutuse ono gwolaba akutuse oba wagenze ku guno ku sitowa aye wali gino bajja ku sitowa nga gigiruli otya jendisewo jebali sewo nawe jebali akateeteeyi keebali kanzira bulungi ayo manyi okwogera abane balowooza nnimba weebala akateeteeyi naawe weebala akasaati tuli ku BBS live program eva mu katale gwe mukyalaani nze tusuubira Sharifa omukyala tusuubira Sharifa kankulamuse n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nti assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullah wasadde njagala oyogeze mazima ate kati nalokoka naye nalaba omusana oki ekikujja mu busiraamu abasiraamu bakola musango ki bakola musango ki bamala kukola musango ogukulokola bamala kukola musango bandi bayinza okuba walabayo ebizibu noga kakati nina okwekyawanda b'omusana ate ayita abo abakooye kati walogayo abantu bamekaawo nze siri mulogo era kyoba olaba mbalogo naddukayo nga sobolayo nga bo balogo siri mulogo oba wagira abaana ba mujjawo abamujjawo nga banoonya abaana ba mujjawo ng'ola sirina mujja wange sirina mujja wange kwa yali mujjawo kubanga mubeera abeera n'abakyala aba bana n'olaba ng'oyinza obutabisobola n'okola otya awo wetabuwesi watobisobola watosobola competition yawo wetabuwesi naye nga yo competition ogisobola sigisobola naye ate mune tolabika bubi akasige keeko bagamba atuuya n'akanyindo bw'ati aba muyombi kati g'oli muyombi era wekyetagisa okuyomba nnyomba kubanga ndalyanga babyogenda nti omuntu atuuya nako akanyindo kokka kiba kyetagisa nakati esaazo tuyinza okuyomba naawe kasi tontandikako bwoti okolereza wenjakira mu katale kano nkolamu ki mu katale kano ntundamu emiyembe obummonde ennyaanya butungulu butunda tunda bintu bingi cabbage meloni kati kiki ennaku zino ekyo kiri ku ttunze ennyo nti abantu ebyasinga okwettanira nga mmwe abali wano ku 19 miyembe lwakuba jabbula kati miyembe jabbula season eweddeko juli gibadde mingi emabegako gibadde mingi era nga gituvundako nnyo layira kati omuyembe olwaleero ebbeeyi eri etya kali akataasa koolaba ka mutwalo ak'emiyembe kali mulimu emiyembe emeka egyo gy'otunda omutwalo girimu 10 kati buli muyembe guba gwa 10 eno mukyalo mukyalo ate wagolabe wana muti gw'omuyembe era giveeyo wala giva mu byalo byeyo wala nakaseke wako yongerayo eyo eno mukyalo omuyembe gwa 10 ne bamunani kati egikyaliyo oluusi bagijana nakasongola nagyolaba ekyo ebyeddala mbadde manyi tugenda kuyola buyozi tuyiwe mu mmotoka ya BBS tutwale tugabire ku bakozi bannaffe Pozi munalya kuje Kenya je Kenya je mu kibuga na ulya bagaja atandika. Tejirabayo. Tejinaba.
sigirabayo nze ate emiyembe gyabwe giba gibota tegitegeerekeka giringa gino gyaffe tumira omwami nkole ku bakyala abalala omwami gamba atumire abaana ati mwami yakola kibuzibu ki obulimu ekyo okutumira musajja tumire mama wabazaala mu muti mpozi netumire tumira taata w'abaana tumire mama wange tumire abaana bange tumire omwana soko tumire mama mukulu naye ati soka tumira mama wange ye mukyala soka tumira mama wange Salama Nabbutu ali ludda ali kuno ku Nnanywa nentumira mutabani wange Sekirabi Ibrahimu nentumira ne muwala wange Nacha Farida nentumira Nabaga Rashida tumira abaana nalubo wa Janati Musabu Samadu bonamba tumira ubatumidde nnyo batumidde nnyo ne taata w'abaana nentumira ne muto wange oli mwagatta mwazaala abaana ne bw'olikola otatugenda kijjawo bato bange bali bamunanika njagala taata w'abaana teri nze ntumira ba eximba mulalu naawe kale tumira aliko ennaku zino adeddereza aliko siina seetaga kati gw'olyawo bwotyo mbuno nako wandi retired tuli ku BBS Terefayina program ebifa mu katale ndi mu katale kasasajja kaka bayitawo ku 19 ekyalo Nnanywa wetukodde olunaku olwaleero experience ndina abakyala basabasajja kabaka wali wana abazaana be ate era n'abasajja ngenda kubeera mbafunako mama nvuddewo ntya nga sikulabyeko wali alimu mama muddugavu munnange oli bizi ofumba ngenda kuyitira eri bweti nyongera okubeera nga ate nkulaba akatale kano ke tulimu so ndowoozo babasinga kuguza baki bakasitoma be babavaawa bagendako batubuulira bulungi njagala oyimirira abantu balabe figa abantu bamanyi okweyogeza mu butale tebaayo bakazi balina figa ololololo sooka oyimirire bulungi nnyo kankutereereze engatto zo bulungi nnyo oveeyo sooka oveeyo bebi sooka oveeyo balega mu katale tebaba na figa njagala abantu balekeraawo okweyogeza njagala balabe watto njagala balabe watto balegereti amayi baletogamba ayo mu kyalo baye tubajeregereza eyo Nnanywa oyinza okusangayo abakazi abaliko niwega ti abakazi gye bali gojja balaba mu katale sooka oveeyo tunyumye bulungi yoviirayo wa sooka oveeyo era natudde tuyimirire shebe eyo nooneka mukko ngangize bweti wano mulongoosaawo muti kati n'empale gye nayambadde erina entondo tonnalaba amazina ugenda kugalaja ntuzine ffenna oli otya ng'oli mu booteevu ndi mulwadde kiki ndaba embala ezikuyiye empitirivu lubuto oli lubuto sisula bwomu ali atya ye munnange munnoowo ye mwami ani simwogera alinnyo omwami wange mulanga abantu omuntu gw'osula naye akuswaza ekyenkanidda soogera alinnyo mulange bamubbe ngambu katimbuki kati oli naye omanyi gy'ali seka ali nyawo nyabo ngoye sokoleke ngamba abantu amali bagayita ageesigika gabeerawo saa zibeera nnya buli lunaku kubeera nga ogalako BBS Terefayina waliwo amawulire ge bayita Gambuuze gabeerawo nago buli lunaku essaawa ebeeremu eyakawungeeza tulina amawulire gy'otobadde gabeerawo essaawa zibeera 6:30 Monday paka olwokutaano ne programu zaffe endala nnyingi nnyo ate ku BBS Terefayina eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda yenze Departo Kateregga the microphone gulu of course ndine bakyala luyimba kyolwasinga okukolera mu biseera byo waliwo ennyimba kati ebiseera bye ebyaba Queen Florence aba Mariam Mulinde muyimbi kyawo omulala Robert abaaliko ebyo ebiseera erisemayo ettaka ly'oku Buganga ezo waziwulira nnyo wasinga kutegeera ani omwana waffe weruwero gwempulira yandi mutwe ani weruwero wali yani ono meya Chrissy hani David Lutalo kuzi kayimba ky'ennaku zino kalina kamanyi kayimbi kati nze kamanyi nze siri muwagizi we nga lwaki toli muwagizi ate
nze omanyi gwe mpagira nze mpagira kusaasira kutya ewali kusaasira tonzijaawo anti naffe tuwagira ono waffe oweewammwe tuyimbireyo akayimba kamu naye ategere ti abaana b'Ennanywa nze bamwagala kasita muwanye ekyo newe mba siyimbye ne waleeta wano sho era njiyingira seetidde ne bwagigamba emitwalo 2 ate 10 ebiri oyogedde seeti ne bweziba ezo kasita tugamba tugenda kuyingira gwe tofaayo 10 nedda oba ogenda kukuba ebbaati sooka otubuulire tulaba nga kasayizi kanenemuko toyina mu kubanga emirimu gino gyakudduka muli ku kkubo toyina kusomoozebwa kosanga wano wakati mu kuddusa n'abantu bana abalala sirina malako 18 180 tumira abantu bo maama nze ngende otubulire ne byosinga okutunda wano tumirako maama wange ali ludda ali eyo mu kyalo bayitayo neegulumye Nalubega neegulumye kiri nakyo kiri eno nakyo kiri eno waffe Luweero nentumira abaana bange bonna ne bannyinaze bonna baana bameka 10 mu basajja bameka musajja omu seka ate nkyaza kizibu abaasooka kale olina gw'oli naye abaasooka si boono gwogambye abaana 10 mu musajja ogwa gamba wallahi billah alayira tabba kati bwe olayira kituufu tuli ku BBS Terefayina program yayifa mu katale Departo Kateregga the microphone gulu ndina abakyala b'Ennanywa ku 19 waliwo wana akatale kalungi nnyo kati bw'obanga ogenda side z'Eruweero ogenda Bombo namwe abava side z'Eruweero yonna nakasongola ng'odda Kampala osobola okuyimirirako wano n'obeera nga bambi obagulako ennyama njirengeddewo amapaapaali ngalabyewo ebitafeeri mbirabyewo ensujju emboga ennungi mujje mubawagira babeere nga ate batambula kintu kino mugere kyasinza okubeera eyakabi mbadde njagala nnyo oyimirire abantu naye munaaye olabika tewekkiririzaamu kankuleke obumpi n'obunene ne size bunene ompayiriza obunene oli munene mukko twenkana obunene ne size kati bamanye nti nga bwendi nawe bw'oli kale wali wano maama mukaddanyirira naye akikwasaganya mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi toli wa wano olinde nva kize mulindira wa ogenda kuwuta kasupu olwo ovuddewo okujja wano Ennanywa ebyennyanja mukuuma bikuume ku makubo tubikuuma wano engege embisi bwe zijja n'empuutako n'owuta kasupu abaana baweereza akasente baweereza munaaye kale lwaki muwonna bonna otudde wano we mukolera olugambo ono naye mukwano gwange anti kale naye we mukolera olugambo tulina lugambo oyogera ne mugeya ono wamulabye yaddugala oyogera temugeya kayimba kikoyagala bakuzanyireko ku BBS kayimba konna kebanazanya njagala nomanye nti kana akayimba special songo tumaama wange owekiteredde ngamba omwana Steven ngaye kakube ekiruma kimulume tofayo nekaka basudde akapawulo kafeero ensinga okwetaaga ngagamba ati akawalumbezaayo walumbezaayo maama yakutirani nazitira abange bonna bannyinaze bonna n'omwami yagendera omu akyaliyo naye sooka omubuuzeeko tunamwerabira twerabira nnyo abantu abo mutumirako butumizi mwami ani mwami Fred Kakeeto Musi ow'omutima ali ludda wa yagenda ku mirimu n'alekawo bambi naye ajja kudda anaakomawo ajja kudda abayaaye simuyaaye ngamba abayaaye eri ne bamwefunza era akomawo mama w'abaana bamama w'abaana amala nadda wamusiba akawero wamuteka mu cupa yaki si cupa ziba mpisa wamukubisa mpisa maama kati gwe yekiteredde obeera olima oba nawe olinayo ka bizinesi nimako
Nennunda ku nkoko bwentyo. Ulamu ne butambula. Weebale nnyo weebalire Kale ddala. Kale. Tuli ku BBS Terefayina. Noono waali omwana w'abaani sooka ojje. Obadde okola. Amanyi abeene Nnanywa basooka kulimako. Kaakati bw'amala okulimako. Najja mwe bali kubeera bakyala bakozi tukolera ddala kati osoose kulimako mulima bikina kati nkuleka abantu mbagambe nti obagambe naze ntuko okwogera nawe mbu nenkuleka mama Nnanywa majjo mugambe nti ono show ejjakola Bobi Wine yagamba koti gwe tuli ku TV kakati naye ayagala babuulira nti ali ku Terefayina gwe bitambula mugaya kumpa ebirabo nze ebyo sibyaga byakujegeza kwabenda ku TV babawe ebirabo babuka ngenda kukuwa ebirabo akasati nkagadde kakawa kali mu kala kyakatambala ke kakalagirwa ava mu nnimiro omukyalo n'olima biki nimera ebikajjo ayina essanyu piti bunyali ku TV yabeene gwisoko tubulire olima ebikajjo nime ennyaanya amayuuni byolima ng'obireeta wano ng'antunda ng'otunda kati naye nkoze bubi okunteeka sooka olindeko gwe sooka oleke kyotubuulira bintu by'amakulu gwe lindako bakasitoma oyakyakunywa ki njagala minati maid yeno muba mutunda batya 3 nga bamusiira ngenda kuwa 10 weeyongerezeeko ngenda kuwa 10 weeyongerezeeko sooka ombuulire tekikukosaamuko kuba banno baba batandise eddokola ate gwe n'osookera mu nnimiro bakasitoma tosanga nga baagizeemuko era nsanga abamu bagenze naye sifaayo kuba essaawa etuuka n'enkungula n'endeetawo embasingira ng'olimye ebibyo andowooza naako mukalaba nti kabadi osobola okuba ng'olima ebintu byo ng'olina omudaala ate n'ova eyo gy'ovudde n'ojja n'otunda ebintu byo kakati bw'otunda nga bano abasuubudde oba ebyo biba kwansiko era buli omu muguza ku bbeeyi gye mbandabye n'okusinziira ekintu ekyo kiba kituukidde anti gw'okijje mu nnimiro yo era soola basaza era oli wajja nti kino bwekiti nebano nga bwe basuubudde okujjako ng'oli azze mu buntu ne mudda mu kyama era n'omugamba sibaako wenkiwulira gugamba ngize bwe nti tumira ku taata w'abaana nkusiibula leka ggwe naawe abantu kati nti ono talina mwami okola bukozi wekka eba abakazi b'omukatale lwakisiba bana basajja mbeeraawo ne neebuuza ninga lwaki abakazi b'omukatale bano tebabeera na baana abasajja twabakoowa tebalina buvunaanyizibwa mwami kakeeto naakuwulira ojja genda okyogera looze wange ayina naye abamu tebalina n'owo tayina tebalina buvunaanyizibwa kyovola lwaki tubeegaana n'abamu tubatta ne tukola kyaffe tubatta lindako ne mukuba omusajja ennyondo omukuba nnyondo omuwa butwa ne mubika okumubika nga gyali mulamu naye oyo gwe wazaalamu abaana 10 yalayika alina obuvunaanyizibwa obadde osaagamu kubanga abaana 10 bazaalamu omusajja omu nga talina buvunaanyizibwa oba mpadde ki oba kuzaalira abo bonna ttaka kankubuulira akange talina byawomamu wawe eno akatogo ka muwogo eba mmere ddala okitegedde bwe tubeera eno akatogo ka muwogo ebeera mmere ddala banye nali gyetuuka eyo notuuka eyo tategira sokompe kawogo mmeketeko mpaka kawogo asoose gisitama mu lwaleero agisitamyemu ebbanga lyonna mama leero lwosoze okusitama mu mmere y'omusajja naye enkola eri lwaki mwagidibya edda twatuulanga nefukamirako wansi n'olwata eyo enkola eri mu Baganda gwoli muki nze ndi mukazi muluulu sibimanyi wenjagala bwentuula vaawo ogenda tuyisiza mu katogo oba ogenda kusuula muyiwemu ngenda mwanika abaluulu tuli akawunga wakwanika era ngenda mwanika wali mukasana nsekula akawunga akatogo tetukamanyi nokola ki mukatale wano nga bondaba wendi ebintu bino mubijjawa
Ngamwe bino na Kampala. Mwana oba bituleetera wano. Kati mwe ebintu buli kimu kikusanga wano. Bitusanga wano ne tugula. Ne tulenga ne tubinyiriza bulungi nnyo nga tulinda bakasitoma baffe. Okusinga bakasitoma bagulako bavaawa bitundu byawo. Bava eyo Kampala, bava eno saidi eno engulu eno ne bajja ne batugulako. Bagulako ebintu. Ne bayimirira wano ne batugulako. Bagulako. Njagala otumire ku mwami. Mama togenda, njagala otumire ku mukoddomiwo. Njagala otumire ku mukoddomiwo. Baye wande twerabiranya bayire soko otumire ku mukoddomiwo. Ekikulu simulina. Lwansonga nava waffe kujja kunoonya sente sajja kunoonya musajja. Tewalekayo nayo? Bwe nabanga mpezeza emyaka 6 nga nzirayo nga nfuna omubeezi. Kati wano oli empty? Ate na wano saagalawo wabula ngenda kudda ewaffe. Ebululu? Epayida. Ofuneeyo omwana w'abandi. Epayida be bagamba abakazi be bakolera abasajja nti omusajja akira era najja kubakolerera. Owange gwe nafuna ngenda genda ne sente nga mazo mukolerera. Ne kakati onoomufuna otya? Oli eno abaana bali eri beesooka abaana obudde obumalira eno. Nja kuddayo ebiseera kasaki n'atuuka. Ekitegeeza epayida kati nga bw'oli awo oba okyali mbooko? Nnyo. Kyali muto nnyo. Epayida oli muto? Wano abaana balabanga akuzeekuze naye epayida oba kito? Kibebi. Kati abaana b'emyaka 16 epayida baba baki? 16, 20 awo abo abaana abato. Ndaba bato nnyo. Kale tumira bokola nabo wano. Nkola n'abakyala bannange wano abandabirira abansenza. Ne bansenza nkolagana nabo bulungi nnyo emyaka mingi. Nentumira n'abakasitoma baffe abayita wano mu kkubo. Wendi wano katale ko 19 wekembe omukazi omululu. Muyimiriranga wano abalulu bannange ne mungulako. Era niba kutwala kebi. Kunamba 9 wano wenkolera. Etumira mu lululu. Bannange afuoyu bannange unena tie radio ati TV. Ko kwanyu odo enu bechido tua uchunga kae wilpinye banga. Ati gira mabela ati namba bungwen. Manu komnane kwa. Ati namba bungwen. Ko mita ulomnyika mama God. Mingono. Ati kukata mundu ati kunyanya kabeji siake tie. Ko pel bumonde. Mboga, butungulu. Okwanyu odo michidi gulu acholi yote. Mikonolko. Ati kai. Okumanya nini kino kirungi? Mikonolko omanje kitegeeza. Mikonolko kyekyo kyennyini mikonolko. Kale ze sigenda kusinga njagala mama atumire mukoddomiwe atadduse emisinde laba abadde ki kati abantu mbagambe nti yadduse sha leka gwe jangu obuuze bubuuza ku bantu mbagambe nti yadduse atya kati nga mbyogere nga akazindala akatyako oli otya yendi mulimu tya bitambula biti eno TV ya Ssaabasajja Kabaka kwoli abenga bibatugamba mu tetuli baganda kati ate njogere ani yabyogera mwe mubyogera nti abenga bisibaganda mmwe nti abenga bisibaganda ate ng'ekyo kika kyaffe abaganda sitegeera ani abantu n'olina okubeegendereza n'obeera nga abantu bava ayina ensonyi mpitirivu nnyo naye sibula busibuzi bwoti ku bantu balengereko nti tubaddeyo eno Nnanywa ku 19 emutukwata mulimu nekitambula bulungi baze tumira ku baze tumira omwami ani nawe olina bangi mbadde nti obadde onkanzi mwami Sirimani Kapalage Nnanywa bakubuuzizaako sigenda kusingako wano kale bwe balanye okubeera ng'ate mutulawo nawe okubeera ng'ate mutulabira bwe terikoze olunaku olwaleero
It's been an experience ate tubadde mu fan nga tunyumirwamu olaya akatale butale buno bwobanga ofulumyeko Kampala tukulaze engeri abakyala n'enkoli nabo gye bakolamu emirimu akugambye nti asobola okeerako n'asooka okulimako then after ate najja katale ate abamu beerimira ebintu byabwe mu nnimiro zaabwe then oluvannyuma ate najja ebintu ebyo n'abitunda ku katale ate n'abitundira ku bbeeyi ey'embeera ey'obusuubuzi ng'ekifaananyi ekiraga nti ate ye aba agobolodde nnyo n'okukirawo kale paka olunaku olunaddako tubaagaliza birungi byerere mwenna abatulaba batubasa abasajja Kabaka mu bitundu eby'enjawulo abantu b'e Masaka mbabuuzizaako nnyo ddala abantu b'e Nakyenyaawo Mbiriizi Lwengo Degeyaawo Kinoni mugamba mutya Lwensinga n'ogenda ddala e Nnanywa eri Ndagwe mwenna tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo wera kubanga tewula BBS Terefayina birungi byerere bye mbaagaliza sibe bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale.